ebisingawo kuba ku nnamba zaffe ezowammanga. Alright, tuba tuyingiddewo nga lutuwokya ne bagamba tuyingira lutusabula naye nga mwasuze mutya amanya omumbejja Nakalema Shadija nyingiddewo ne president Joli wano ndi mukula abijjujjulo kalenda yafulumye dda omwaka twaguyingira dda tutambule nagwo okalabye okola ndowooza bwe katambula kalenda ya Bukedde page wano yansesezza bulijjo mukwano gwange ku Facebook namaze kulaba nga apostinze kalenda eyo ninga ntirabo bulijjo nga tomanyi nti ate mukola mwenna nga simanyi kalenda eyo ogisanga buli wamu bwe batunda Bukedde ne New Vision nga 15 zokka bweziti bagikuwa buli page eriko omuntu ng'ayakabitya boleka n'okuleka kansoke mbalage ondabye bwenanyirira kwegamba buli muntu ali mu Bukedde muno ayaka mu kalenda omwo n'omwezi gwe emyezi gyonna giri mu Luganda ne mu Luzungu kale naye waliwo amawulire gosobera n'ogamba gatandikirwewa waliwo ag'ennaku waliwo ag'essanyu kaakati ndowooza tutandike na kiki gedonda tutandikira tutandikire ku muntu waffe Fiiki mu bulungi ne mububi kaakati ebintu bya Fiiki binyuma ne tubireetera wali okusooka kwa byonna David Lutalo yasazizaamu ekivvulu kye bangi bedda bagamba mbwatidde ekivvulu ekyo kibadde kyakubeerawo nga 27 ku Serena era bwayambadde ekintu ekibadde kitegekeddwa Michael Events Rogers Kijambo aline Zafarani mu lukiiko olwa tubongoote David Lutalo oyo manager we olwali ku Serena we kibadde kigenda okubeera era nga alaga tiketi abantu bagikuze ensasagge oyo DJ Daniel bonna baaliwo kwegamba okuzzaamu Lutalo amaanyi bibadde bingi nti Lutalo yateeka ekivvulu Fikfamaika Fikfamaika jjukira aliwo nga 2 mu mukaaga yenkya Lutalo nkeera ne boogera nnyo Lutalo bw'alina ettima nti kubanga abadde yakakola ekivvulu juzi najjuza cricket ate ddaatya n'akola ekivvulu ate ne Fikfamaika waali ekivvulu ne kisazibwamu mu nsonga zino wammanga zetwagalira ddala zennyini basooka ne bagamba abategesi ne Lutalo yennyini ekivvulu kino tukijjeeyo kubanga wadde Lutalo yalina okukola ku Serena ennaku zanjawulo balinawe era n'olwa Fikfamaika naye abantu bwe baabiteekamu nti ono Lutalo manyi Lutalo ennaku zino bamunoonya nnyo ayina omuntu eya editing formalis gwomanyi nabako bwakotinga obubwe bwayagala kati ne bajjamu yes ne bakotinga bo bwe baagala nga balaga nti ayogedde ku principle kati ne baga akobye kuwaso wayipo atenga yatugamba si politician ekya Bishop Annington yali yayita mu Busoga yagenda n'abagamba let me go nga bamukutta anti balaba kyeru let me go naga nti let me go naye nga sikyagambye n'abaga what shall I do abantu ne bawulira n'omuntu yenna n'owe Buganda n'owawa n'owemmambo kasobola obutabitegeera bulungi naga nti agambye let me go ne let me go what shall I do ti kakati omanyi akobye kuki kwerima what shall I do erinnya what shall I do kati bakavunula kati nti what shall I do yali kabaka mu budde obwo kiba kitegeeza amwogeddeko ate jjukira kati ng'omuntu tomutegeera kyanonye n'ayogera ate ku kitaawo nti kasozi ali mumuuza yegwe oyagala kyatola tomutegeera kati agamba alabika ayagala takitaffe si yatumize kati n'agamba jjukira abanyiizizza ekimala n'agamba salenda nti mundeke ngende ne bamusala olubuto salenda yawulira salenda so ebyo ebintu bibaawo mu lulimi era obatendana nnyo baawuliriza namu katono olaba ennaku zino omuzungu ayogera n'otategeera naye ate omuntu wedda ng'ayogera n'omuzungu first kale kutabula gwokimanyi tulina abazungu abatulaba nga tebalabanga kubaddugavu ne badduka n'okudduka bamayino tufaanaganya se bamanyi okugamba kati bayinza n'okugambuze naawe tufaanagana balaba muntu kati katudde ku kya Lutalo kati Lutalo bwe batandika okugamba Lutalo ne bamuwanda ebigambo mukamu Lutalo n'agamba ekivvulu kino tukijjeeyo duli si nsonga zino eziriwo kati duli edda tukijje tukole ki tufune emirembe kati baba kyakiteesa kati edda Lutalo n'akubira ne Fikfamaika akalangu mujje ewa Fiki ne Fiki n'akubira Lutalo akalangu bo nga bakolagana bakulaga naye nga bafaani tebabitegeera kati bwe bagamba nti tukirekewo kati naamu najja olukiiko lwa non-aligned movement
ne G77 plus China. Kati ate nga bakulu balina osula mu Serena. Kati wadde zaggwa nesiba bakulu bachaliwo Uganda mwatu. Kati gattako nti ojjukira before tebagisazaamu Kololo kubanga waliwo olukiiko. Kati ng'olukiiko bwe luggwa ng'ekivulu ekibulayo ennaku 2 tekimala kutegeka kubanga bino si bivuluvulu n'ekyalo Lutalo kivulu semavulu ekibaddeyo tubongoote. Ate era tulishuwa baba n'abagenzi. Olaba era Lutalo ne bwe yakisazizaamu fikifa mayika afune emirembe. Era aliwo abaga nti Lutalo abongoose. Kati ate bannaye ne bannange kirina bwowo omuntu n'akuvuma. N'omuganda agamba nti yeebazanga obusajja bwe buvuma. Bujja bukaaba ate bw'obuwanga bugamba onnanze eki. Kati gwe yazzaako abantu bakuwa n'ogamba onnanze eki. Sanyuka busanyusa ogende. So ekivulu nga abagenyi bakyaliyo toyinza bapakusa obaleka kati nekibanga kitegeeza nti ekivulu kirina okusazibwamu nekisazibwamu mpaka Novemba omwaka guno. Bw'ogamba waliwo ebifaananyi bya Lutalo lwali ku bifaananyi bya fikifa mayika odesi. Bw'ogamba nti akyuse kifo akijjawo akitwale walala yalanga okuva ndowooza amaze emyezi ng'ena oba 3 alanga kubanze ngenda okuva mu Amerika ng'alanga kivulu ekyo. Kati toyinza kukikyusa mu nnaku nga mu wiiki 2 tosoboka. Ate waliwo yagambye nti bakyogereyo mu wiiki ng'emu. Kati obuzibu obuliwo Serena booked yonna okitegeeza abazungu bakyanyumirwa ku Uganda yaffe ebiikamu nayo. Tuyina Nairo, tuyina Renzoli. Babalabalamu okudda mu winter zaabwe. Kakati ng'olabira ddala olina kubeera Uganda. Kale tudde ku fikifa mayika. Engeri gye yafunye mu naye nina kye nayagadde oba bano abantu bajjenga buli kaseera ekkubo lirabika bulungi buli wamu bakozeewo tufunenga abagenyi. Ati bwe bulungi bw'abalambuzi okujja infrastructure ekolebwa. Kaakati fikifa mayika afunyemu mu bino wammanga nti Lutalo ayongedde okukolagana ne fikifa mayika. Era ne Lutalo agenda kubeera yayimba ewa fikifa mayika. Kubanga bo tebalina buzibu. Ero stage yawedde almost. Kati by yesterday yabadde etuusawo. Kati bali bagenda gyongerako luli eshanane. Ku mitwalo gy'emeka? 2 n'etaano ne milioni 3 oyo fikifa mayika. Eddoboozi lyawawuddwa omulaba yenna ayogeranga si yayogeranga abalangira bulijjo. Era omwogezi wa poliisi amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke oweyesigire naye yabadde werigo ku cricket ovo n'akakasa ati ebintu byonna biwedde security eggulugulu eggaali ne bazigobayo bannaye tetugamba zino ze bavuga tugambanga abanyazi b'obusimu abo bambi leero temujja kubanga ensasagge egenda okubeera security naye nga lwaki oyagala omwaka ogumaleko ng'oli mu kkomera tojja oba omanyi kikuleta kubba busimu ozanyisa ebintu ebirimu Kettine Vision Group biba bebitowebyo kakati biba by'amaanyi nnyo katulabe enteekateeka nga bazinnyonnyola nga bweza ngeno ttaano. Tuteekayo stage tutandise okuteekayo stage yesterday tulina leero by tomorrow I think stage ejja kuba ewedde okugendayo then tulina press conference ya security ndi walina kivulu ndowooza olaba ekimpuuba tulana kumwentu yonsaza bibatu stage enywedde bulungi tebakola netuuka ng'ogenda yitamu ogwengenda zabalazi. Stage eno erimu sente zange nnyingi nnyo. Ntunze amataka ntunze buli kimu okuyimirizaawo stage eno kati tesobola kugwa. Bweyitamu n'ogwa ate kisoboka era mbangenda kusiba abantu. Wogwiramu ng'obasiba tekisoboka tekijja kubeerawo inshallah. Ndinda meeting gye tulimu wano eno tulina meeting ne security bigenda kubeera gulugulu. Tugenda kuyiwa wano barracks namba ey'amagye. Nnyini nze eggaali ekulembera amagaali gonna. Suppose nga tobeera Kampala. Nze eggaali ekulembera amagaali gonna. Kati ensonga ezo olunaku lwa Friday pozi wano wanaaba waliwo eggaali ejja kuba ng'ekuuma bukumi bantu kumakinga sure buli omu atuuka butuusi waka bulungi. Anya ku nsonga y'ebyokwerinda nga twetegekera ekivvulu ekigenda okubeera wano olunaku olwokutaano era ng'omuyimbi omukulu mumulaba embeera gyali musimbi. Ebiseera ebisinga abayimbi bwe batalabika ku bivvulu
babaako ensonga ze bawa naye tulaba nti embeera yesimbi so tetusuubira ku bantu kujja ate baddeyo ng'omuyimbi waabwe tebamulabye. Ebyokwerinda kikulu nnyo bw'oba oyina omukolo gwonna gw'otegese ky'oba olaba wiiki eno yonna n'ewedde tubadde mu keetalo olw'eggwanga lyaffe libadde liyina abagenyi libadde liyina nga tulina obbawa obukuumi bajje bulungi ate baddeyo bulungi. N'olwekyo n'olunaku olw'okutaano tuli beetegefu okuwa abantu bonna abagenda okwenyigira mu kivvulu kino bajje bulungi era baddeyo bulungi. Tujja bba ne traffic plan ejja okuba nti eyanjulwa oluvannyuma lw'enteekateeka ezigenda okugenda mu maaso ez'olukiiko lwa security oluvannyuma lwa press conference eno. Tujja bba tubategeeza points ezigenda okuba nti ziyitibwamu abagenda okwetaba mu kivvulu kino ze tujja okukanyako n'abategesi. Ti bw'oba oyingira kimanyiddwa nti olina okukeberebwa tukuzuula nti toli bwa bulabe bwonna eri omuntu gw'ogenda osanga mu kifo kino. Bannange biniganto lwabadde okuyingira e Dubai omuntu gwe ogwasookedde eddala ne bamukwatirayo ki ekyalese obuzibu? Omuntu oyo tumuleke kuba ali waŋŋambye nti bayinza okuba bamuyimbudde naye ate abayimbi bakyamunoonyereza. Kaakati kitegeeza talina kuddayo kuba bamukwatidde ku kisaawe. Pastor Chiweweesi Isaac Chobe mumumanyi bulungi nnyo atamutegeera Dennis Mutulage amutegeere. Oyo bamuyita Pastor Isaac Chiweweesi Chobe ow'ekkanisa ekansanga awo Miracle Center. N'awasa mukyala we bamuyita Barbara genda mpolampola kasooka oyimirizeemu wuwe nyini awo. Nyina kye neerabidde baagattibwawa oba mu kkanisa ye oba ebifaananyi byonna bikubandoza myaka nga 13 egiyise embaga yawe twavaawo n'agenda e Namboole babagattira mu kkanisa yaabo bennyini. Ebifaananyi byonna bikubisa mavika kamera eyo yakubanga akakiiko k'ebyokulonda gye basooka otuleetesa nga tekinologi tannalinnya kyobula kijiramu. Naye bwe twava tugenda e Namboole awaali obukuumi obw'amaanyi ennyo nga kigambibwa nti waaliwo abantu kale abaninkini abanyiga obukuumi bwali Namboole ku mbaga eyaliko buli muntu. Kakati tambuzaamu awo Dennis abafumbirwa mu kyaki babagamba waliwo awakanya tebavaayo. Kakati oyo Pastor Kayiwa yalina omukwano gwe afaananamu Yamamoto nabo baaliwo ku mukolo ne bagabala bulungi ebitaffutafu byabwe keeke eyo ekkanisa wano ze guest houses eri gyosemberi ekkanisa entabwe ejjeetya. Omukyala oyo agamba yagenze mu kooti emakindi era omusango gumaze yakabanga ng'ayagala baawukane agamba Chiweweesi amutulugunya. Ekyokubiri yamwebalama mu by'omu kisenge. Ekyewuunyisa omukyala bw'agamba nti Chiweweesi yamwebalama mu nsonga z'ekisenge ate ne Chiweweesi n'agamba nti omukyala ono nange conjugal rights mu nsonga ezo nange tanzikiriza. Omukyala ali mu America wadde omusango guyiibwa mu kooti makindi. Omukyala Chiweweesi aga nti omukyala yava e Makindi yava e California n'agenda e Texas nga tamugambye kati agenda omunoonya yajjako ne contact nga talina bw'amulaba. Kati awo n'afuna obuzibu bw'omusajja agenda bwe mumanyi. Bannaye neewozaako z'abantu bano naye omukyala ayagala ebizimbe 3 ebya Chiweweesi n'emmotoka 4 ebisingawo byonna birisange mu lupapula lwa Bukedde olwolwaleero ogw'ennyale kuba emboozi eno mpanvu tugibeddemu ebbanga ddene nga tugigoberera ate njogedde ku Texas n'enzijukira njogedde ku Texas n'enjukira kitalo nnyo ono Apostle Julius Kambugu abadde abeera Dallas wa Prayer Palace ne Praise Church yafudde mu Amerika eyo. Tubasaasidde nnyo aba DFW community Ivry Najemba ne Beka Mulimira ono nno yabadde omusumba Ivry ne Texas eyo ne linagendayo ng'omukyala akunnyonnyola Beka yamukolerako byonna oyo omusumba. So olabira nti n'obukulu bw'ekibiina nga Uganda North American Association President kutubidde nnyo Lambert Etibot nti kati awo omuntu bw'aba afiiridde eri ng'oggyeko ng'ono nti bamusondera bulungi ne bamuleeta ne bamuzza bulungi ne kagamba community tekati mukolagana kiba kya bulabe nnyo
Okay, Miss Kulamba tukutumide ali Gaylord Washington yategeka. Kakati gundi ono omwami ono ani awasenyo awasawasa. Lwasa wizizo omwana wabiri. Babiri yabazadde leero yazadde mu mwaka gumu. Kubanga luli just akabanga katonadde n'abaana 18. Kati omu yamuzadde lwasa wali awo. Denise bamulabyeko awo omukulu oyo ng'alina desire luzinda era kyeyejjusa ennyo obutazaala ku mwana mu desire luzinda kimanyikiddwa omwana alina omu desire luzinda wa mwami kaddu kaakati naye yejjusa kuzaala mu luzinda obutamuzaalamu oba butamuzaalamu oli anti omulala bonna kati omwana omu yakamuzaala omulala yamuzadde mwaka guwedde ina abasajja beeyagala ozaala buli mwaka so dazini yagiwezezza Rema Namakula yatubyekeranga bulijjo tumidde nnyo manager Kayemba yagenze naye kubye bifaananyi ne muninkini we abantu era tebabalumba nti bino emyaka gino gyayitako okukola ebintu biriko emyaka abantu bwe bagambye muyina emitima emibi ennyo nange nagambye abantu muyina emitima emibi kati abantu bakole bati omanyi bo kye bakugaana abantu ne bagamba nti ekyo bakikusajja ate bo kye bakola olabye bintu bizibu nnyo nze muwagira bakole ebyabwe balina okuba obuntu ng'obwo amujukize nti happy birthday darling enzijukidde onakuregula yadde era ne birthday ya Mr. Lee happy belated birthday Mr. Lee wa Beatrice kaakati Mario Mundagire yeevuddemu nakola atya nakola ki nafa nze mpulidde oyogera gwe yogera nnyo omuntu abuwuli nafumbirwa tojja kunganya kola lugambo nedda ate nze nsobola okubuulira akaama n'okawulira wadde nga kaama mbulirayo akaama kamu kema kubuulira olabe ng'ojja kawulira ogambye olaba na mimwa n'omanya ate science mu communication schools bw'oba oyagalanga tugambe ojja mu kibiina ng'abaana baliikaana kati gwe kyokola tobagamba musirike okola bikola obanga alina byabagamba ng'onyenya mimwa kati bagamba katuwulire omusajja byakola biyinza okuba bitugasa nga tolina kyobagamba psychology naye waliwo akantu ka Lutalo awo tubadde ku Mariam Ndagiri Mariam Ndagiri tumukole enkya bikyawambuyemu nedda Mariam tutole tugenda gikola enkya ekituufu kati naye Lutalo ono bwe badde asazaamu ekivvulu kye alina bye yayogera luli bwe twagamba bwe twaje twasoose nga tulaga bwe yasazaamu ekivvulu kye fikifamaika n'afunamu ono gwe tuli mu 5 Lutalo alina bye yayogera nga alaga nti talina buzibu na fikifamaika lwaki kikomezaawo ekyo nti abantu bokeredde Lutalo kusazaamu ekivvulu ate nga bamugamba nti sazeemu abantu bakugaana okufa ate bw'ofa ne bakunenya lwaki ofudde waliwo yayimba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa ate ffe abakatuliffe tusinga obbyonoona twala byonna byenina twala omutima gugwo kati bwowerayo omutima ate n'ofuluma akagaali nga bakabbi noga akagaali kangani akabbye ng'oli mu kereziya kyokka wawaddeyo omutima ate okaya n'akagaali bakabbi katulabe Lutalo teeka mu show $2,000,000 nenfuna $2,300,000 nenfuna $2,400,000 kati gwe n'olaba yenga ze zintawanyiza naye gwe bizinensi bantu bameka abafuna $3,000,000 omwezi era baba batono bw'alaba abantu nga bajjudde ekisawaloza zonna oyodde buyozi ziruwaze wataddemu kino aze ompitirivu yes kati awo abantu abamu we balowooleza we bati ensonga lwaki ebivvulu tetubiwezamu bannakenya tebakola nnyo bivvulu bingi kabeere Tanzania kabeere naliko eggana eyo nimbabuuza kati no bakola nti bakola ekivvulu kimu abayimbi ne bakuŋŋaana ne bakola ekivvulu kimu omwaka nenkubamu akafaanani nga mbeera Ghana nga tekigatta wantu kinjala obbagamba 26 cricket oval fikfamaika then nze 27 Serena myaka 10 siyimbangako ku Serena n'omuyimbi akubira munna akalango nti mujjeewuwe otegeeza ki kyentegeeza ekisooka nti audience zanjawulo fikfamaika bwafuna abantu be sirina wensalirwa ate nange mbadde ndowooza nti bwenfuna abange eri ku Serena naye tekyandibadde gumba mu mutima gwe
yagaliza ofune yasebwe njagala genda wa Musa okyalina byennyongera nga sinagenda tugende okujjako mpulira olwaliro P7 afuluma ebigezo by'abaana P7 tusabe babe nga bayita bulungi mpulira nyina amasomero waliwo alina ku index ya Pretty Nicole leka n'okuleka nyina amasomero gano agatuteekamu ssente wano mu Kyenkya ddala mu Lugambo wano nga Kampala State Grammar Emutundwe mpulira njagala nnyo mmanyi bwe bayise ate nga balina okuba bayise okitegedde waliwo n'eddala ddala n'endanda kireka Grammar bonna abo bwe batyo kale katusooke tugende tulabe emboozi ya Supayisi akaana ka Supayisi kalimu ebisupayisi kato tugende kumatya g'olunaku olwaleero olunaku lwakuna z'omwezi 25 omwezi ogwa Jan mbalamusizaako mu ngeri ey'akabi ey'enjawulo mwebale kulaba puroguramu ekyenkya tuyingiddewo ne celebrity breakfast ekyenkya ne celeb olunaku olwaleero mukama atusaasidde tukedde saidi zeeno salaama makindye era ndowooza tugenda tutandikirawo olunaku olwaleero ndi n'omukyala she's one of the most hard working female artists muganda wange she's an inspiration to the young she's a champion in the making, she's a legend in the making ebigambo byonna ebikanga ebyoluzungu nina kyendeseeyo waganga teku obyogedde byonna bikugwana neyanziza muna buli omu anti kati fe abakuwa ebitiibwa ebibyengaye bwakulaba kati kyova ebyosinza bigaana nebyo legend in the making inshallah you are a champion inshallah aliweza kuba tutandika bane mwasize mutya amanyi ya Spice Diana ndi musanyufu okubanga nkedde nammwe lunaku olwaleero osanga olunaku lujja kuba lwa mukisa kale how was your night? Not bad, very good. January anti wakuwumulamuko kati sibya misinde sikufiirawo zikakamu binyuma moso December engeri yatwala speed kwenaku zino onjira bade wewa nnyo time ogenda nnyo mu gym genda okulabeko mu gym awo yes obadde oludde badde ndudde what had happened December inzo muzanyirako nga gwe Spice Diana okay. So I was busy ndowooza from September nali ndi booked nyonyonyo shows embivulu eno naye nate nga biri wala ogenda okomawo ng'oli muko nenkeera noddamu naluli naye kati January normally abantu babeera mu ka holiday akatonotono nalabye gye wafunye n'omukisa n'okyusa enjala zo naye ng'ondaba nnyo ndabirawo obwala nabukyusiza era titebwawukana nnyo n'obubaddeko I wanted a nude color nga si mpanvu njala empanvu ezo baaba nafuna ebizibu bigakawo nagwa ne lumenyeka wagwa olw'enjala ne lumenyeka nagwa ne bana njala tuzaagala naye stress mungi banga kyeddendere wali omaze n'enjala ndwa n'enjala nze nankola enjala akimanyi kuba saagala bintu byakwewuuba nakutuulaawo nga sina kyenkola ate ng'enjala ozibaako 4 hours manyi ssaawa nyanga otudde mu kifo kati nyinza omala emyezi 2 n'enjala ate akaviiri aviiri zo nkyusa nnyo bwe mba ndudde nnyo n'enviiri ndooza naku nga 6 oludde mba ndudde olowooza tebanyiige nno ge mazima okusinziira ku mulimu gwaffe wesanga nga olina okyusa olina kino olina kiri enviiri zezimu ate birala olumu bikwetaagisa enviiri nina n'ebyendoosinga natinahe abampa enviiri every week enviiri empya kati nesanga nga olina akaviiri akapya ng'otuula nako ndowooza mbajja shoni kati asinga essanyu naye nina abalala abajja ewaka ne bankolako ye Spice Diana Hajja Namukwaya ne wakito tukolera ku kkubo lino erijje mukwano nkyayagala obulamu bwange natandika ddi okubanga munenze nkola amakubo ndeka bizibu nnyo naye bekikwatako batutaase nze ndirawo tuwadde tuyita ne walugasemwanga mutugambire ku Spice atukolere ku banange ntya ntandikirawa balawe nsinga nali nina obusobozi banange nandikikoze kubanga salaamu ono tuwonyeebonye naye tuba tulowooza naamu oli anaatutaasa tetuyambiddwa batuyiridde mu nfuufu nga mpitirivu okugezaako bika ebinnya naye abantu batana okukukyalira omuntu ayingira geetyo n'omutunuulira n'omusaasira nga ovaawa nti kusalaama
kati tufudde byansobera enfufu tulongoosa wano twabivaako zirana kudduka kufuna walala gyembeera kati ennyumba ogirekerani abanaayagala banaabeerawo kubanga nenfuufu naye tulina essuubi nti bali tutaasa munnange naye nga Spice okuggyako otulimba osobolekawo amakulu ago ate bannange kyogamba wano wooka wennina okubeera shia oyinza nosenguka noddako e Tanzania siva Uganda siva waka okay yes Spice buli wobeera naye she's ever smiling onyigadde nyiga nonna ebiseera byange byenyigiramu naye ndwawo ate sinyigira buli omu nyigira bekikwatako ngani mpayo ekizampo bebeeramu of course kati nze wera abantu baitha bembeera nabamanyi ndi mukambwe mukambwe mwera oba olabika wati tobufronting a numerous times no not buli omu akigwana kati waliwo akunyigiriza ku kisenge ng'olina okumulaga obukambwe bwo then ate ne mu business olina bwolina okukaliramu so naye si buli wamu like nina manyi okwefuga kale kale wetujjidde ku mpewo olunaku olwaleero 2 days back oba 3 days back oba last week oyina gundi foundation gye mwatandika nalabye ng'oyina oba abaana baliko obulemu waliwo gwe wagulidde akagaali wamuyise nabbaawo bbaawo bulijjo boyfriend wange boyfriend wo bulijjo Spice yeah bambi kimusanyusa nange kinsanyusa wampita boyfriend bwakuyita girlfriend nemuyita boyfriend like kituwa essanyu naye tomuwadde essuubi ng'akyali no kankunyumizeko nga tukyali is 12 years old nga tukyali bato nga tuzanya kakebe nga tuyita taata ne ma kituufu naye kiba kirungi kuba omwana alina okukulira mu environment era agawo mukwano kati omwana ng'oyo aliko obulemu ku bwongo bwakulira mu mukwano bwe gutyo balina essuubi nabo ng'omwana omulala yenna akula kimanya ajja kufuna omukyala awase bazaala abaana kati essuubi eryo boyina odimuteekamu it's a form of love kumulaga okwagala so kinsanyusa kimpa essanyu lingi nnyo okay your new song baluyita why do you do me like that yeah wavudde mu comfortable zone noyingira ekidandala ekiri challenging kirimu oludansolo ekiri challenging naawe obusonga ate butono bwenzire yate mbikuba kutta nkutidde ddayo noonyerezeeko ebyo bye nasookeramu ate lwakuba nti biri awo byesaaga nnyo kati njagala nnyo ennyimba ezirina message n'amakulu naye ate yes n'aba dance and vibe tutabeerabira kuba nze mbadde versatile artist from day one bakuba batutadde nenkuba bagikoona nenzira musiri regular ndi mulove like bwentyo bwenze nkola kasaavu kanyama naye otuuka time ng'oyagala nnyo abantu message n'ennyimba ezirina amakulu ng'okula ate n'ekirala olaba kizi impact yazo nyimba zoyimbanga mwaka ku mwaka terulina gye luddaze by the way nemmala omwaka nga sifunye hit nsobola obeerawo nensurviving ate nenkola nga ndi fully booked n'oguddako because of certain specific songs yeah kati zino zonna bonus oba bawawe bwe just bonus kukuuma kintu naye buli woyimba ennyimba ezirina amakulu nga zitukwata ku mitima gy'abantu zibeerawo ebbanga lyonna tukyali ku EP yaffe ya Star Girl EP yapozingiddwamu kati tuli kuki naye nga nazeera with time manyi EP wa album zowe otaako nga woyagadde tekivaawo cause siri regular nayo ya EP so kati tutaddeyoko singles nga bwe tupayiringa album endala oyagala kufulumya album okay mwaki gona album eziwerako cause EP yali ya 6 songs kati njakola ennyimba nga 12 oba 16 twogere ku lwatondwisa lukubye lwafuluma last year naye ng'oli ayinza olowooza lwafuluma January nti engeri gye lukubyemu gye luludde ku market ani yajja ne concept y'oluyimba lwatondwisa but still it's 2 or 3 months yanti lutonda yo lwakuba ng'oyinza olowooza lwatandika dda concept yajja Chris Evans yajja n'akayimba n'akawa manager Roger namugamba abadde asaba tukoleko ffenna but yajja akyogera way before so kati of course is a talented guy awandika bulungi audience ye you know be abantu abawuliriza music waddala it was very easy okukola ffenna na jam studio yaffe wano
netu editingamu oluyimba netukyusaamu ebimu netuwaŋŋana amagezi wano okusinziira audience yange teekaawo kino tukyuseemu wano so netukakola akayimba netupushingira wamu nekitambula bulungi era nga mwakiraba atudde ku kuyamba abaana batalinaako mwasirizi n'aba disabled nina video nambwayo Mary gye yandaze ng'olinga oba abakoleddewo structures bisulo classes ki kakati home eyo bagita Dina Special Children Foundation. It was a small home ekiwatule nga kayumba nga omanyi kapangisibwa nga mulimu abaana abatonotono nga 10 naye ng'ekigendererwa kwata ku baana abayitirivu nnyo thousands and thousands of special children. So home eyo ebadde ezimbibwa for some time era nga tuyambibwako abantu ab'enjawulo mu gwanga n'okusinga bava Norway kubanga omwami asibuka Norway Bamitaruni yali like behind it kati yes so kwegamba home eno it's like a community enyumba ziri sofa nkaga mu mukaga ne buli nyumba egenda kubaamu omwana ne mama we osanga mama ayinza okubanga ina ne families like aina abaana abalala bali welcome kubanga tugenze mu communities wansi eyo mu bantu abali obubyenyenyenyo noyingira mu makanga mukyala omusajja amulekawo olwokubanga ayina omwana aliko obulemu ku bwongo ate omwana oyo wabbeeyo okulabirira bali mu mbeera mbi n'ekyokulya kibula maama ono ayina abaana abalala katugambe nga 5 takola kubanga olina okuba ku mwana ono full time ng'omulabirira tomulekaawo so kati home eno yakuyamba ku bazadde ngaabo ajja n'omwana we facilities zonna weeziri eddwaliro ly'abaana baliko obulemu okulya kwebaka buli kimu masanyalaze toyina 10 kyotoola Cutters of Spice Dana and Dina Special Children Foundation. This spice abayimbi nga wagenda kuloga ate batya kuki ebintu byokola by'abantu baludde mu ndongo tekiriiko naaluddewo naakola kikwanzi byenkugamba sigamba nti nze kaakwata mu nsawo. It is a whole, like everyone are touched as we speak. Bafani bange banji balaba video ne baba touched bangambe spice tu ninawo sementi 30 konze thank you omala ngamba ninawo akakadde kange konze thank you tugenda kudda mutongera okuzimbira ddala amayumba amalala nze nkutiriddeko gali donated omuntu ajja from oba mu nsendala Norway nagamba nze nyumba ziri 3 ate buli nyumba like a block einako enyumba 6 houses 6 units nagamba nze ngenda gizimba nagiteeka waawo kubanga ettaka tuyina ddene empigi so it is not such norm n'omuyimbi aliyo nga alina obusobozi naga nti spice njagala kugattako nkontandikira wanjagala gula bugaali bw'abaana wheelchairs oba ddagala oba byakulya oba pampers cause bakozesa pampers oba twegatte tuzimbeyo block emu everyone is welcome. It is for all of us. Kubanga bana bagwanga baffe ffenna. Si kino moyinzo banga gwe toyina mwana aliko bulemu ku bwongo naye gwe obaddeko mu communities. Abaana bano olaba jingeje bayisibwamu. Babalabanga ebikolimo. Abamu babasaddaaka kubanga balaba nti tagwana kubaawo. So we are saying tekiriyo kubanga abaana balinga abala they deserve education, they deserve to live, they deserve to be happy. Cause kati mbabaddemu and I've seen nti bategeera ng'omwana omulala bw'omulaga omukwano naye ajja kulaga omukwano. Yeah. Fikfa Maker akutumidde. Nange mutumidde. Tuli naye nkya. Isn't it? Ono waayo. Sibayo ndagewa. I have to support him. Spice Mami. Yes. Bwe yakuyita mu luyimba. Soko tuweemu akayimba ako. Ready. Tonkedde mudage. You ready boy, you know I'm ready. Omukwano tugusasanye, you ready girl, you know I'm ready. I'm ready Wendy, you're ready. Yes, Friday, all right? Tuli fenna, Lugogo Cricket Oval, support Fikfa Maker. I've heard Shia David Lutalo yajidwayo for some reasons. That's so sad because I know how it feels. Okay, investing in event last minute nibagamba ate kino na kino ngo ino jijjayo kiruma. Kyembadde nerabidde. Nsonyiwa okusala ekirimi. Katere and Kando, they are having issues with their management. Social media. What is your take on that? I think I should call one of the girls, that is, if they pick up, because I have one of them
I was thinking about it yesterday. Mubuzeeko like how they are doing, what is going on, because buli omu ayogera kike kusinziira ku kyendabye ku social media, buli omu ayogera kike. We don't know what's happening because none of the girls have said anything yet. I think the management hasn't said anything. But we are worried. We don't know because twayinza ogamba oba stunt oba ki, but artists be going through a lot. Ate nga abantu bayinza okiyita stunt. Kati we don't know. I'll try to reach out because that's the only way I can get real information before saying anything. No, sikuwocha naye kati sisobola kujja information ku social media where everyone is just saying byabwe onagamba kino onagamba kiri, and then you start giving opinions until you get information from the right source. Then you can say something if you have to even say something. Sobola tandika naye, we just hope they are well. Beniganta maybe, I've seen that too. And yo ndabye kondoza from the right source, that is Vibes UG, because yali ku ground ato yo guy tawa mawulire gatali matuufu. Kati ye nabirabye nga abyogerako ne ngamba now this is serious. Ate Dubai era namba like UAE yonna bangamba togeza n'olwana oba owoomi bakwatirako oba owoomi kozi okulwana tekikirizibwa. So we just hope things mosonga munnayuganda munne yamusibisizza. It will be very sad. Kale addeewo weebale nnyo weebalire ddala. Nze ne musajja wange bamuyita mulokole ono ayagala kundokola naye ndi mugumu buli wembeera naye Spice ayagala kunzija mu busiraamu oyo ddala. Kati oteesa otya? Tajja so tetugenda kusukkako awo musibe bulungi mwerawa. St. Benedict Nasaran Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abava ewaka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku deke ya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo. Tukubire ku simu ezo wammanga. Banange njagala kwebaza akaana kasopayisi webaledya byokola biraga byeyogerera ne bwoba tovudde mu kuyimba enkya bisigala weebye. Thank you baby girl, thank you so much. Emboozi zonna zoyagala Bukedde yafulumizza amawulire g'osingi 10 mulimu twasatwewesi gwe twayogeddeko bya P7 bifuluma by sawa 5 tugenda bikuleetera bulungi nnyo Bukedde ono. Kale katubasiibule mbatumidde nnyo mwenna obbi bange nyenga semina yatugenda weza emyaka 10 nga March 16. Diana Nalunkuuma tozimba mutima bango babyage tulikukwatako era kusaba otegeke programu edako bulungi katubasiibule. Tuchogereko mitiwa baba.